Techno Center bakutegeeza nti olina okubeera nga tokola gwayagala essimu ya Tekino owadde omaze akabanga ng'olota ku ssimu yo ey'ebirooto jangu osobola okubeera nga togifuna oli ku Techno Center mu kibuga eky'e Masaka. Twakuleetedde essimu zonna mu bika byonna mu designs zonna ojja kubeera nga togifuna butereevu. Kale nno ku bbeeyi eya wansi buli lunaku lwa Friday tuba ne Black Friday yitayo osobola okubeera nga twefunira essimu ng'esaliddwako ebitundu 40 ku buli 100 ku nteekateeka eyo nga bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula. Njagala okutegeeza koko nti tulina n'ettabi lyaffe eddala wali ku Jeffrofone okulira Byansi Pharmacy ojja okubeera nga ate otusanga. So ku finals eza Nantamegwa tukibakoledde nga bulijjo mujja kujja n'emitwalo 14 emitwalo 14 ojja kujja n'endagamuntu yo then ojja kujja n'essimu kadi empandise mu mannyago osobola okubeera nga teweetwalira essimu ku kibanja mpola gy'osobola okubeera nga tomala nayo emyezi 6 ng'ogisasulako mpola mpola. Kale nayo byonna byonna be bannaffe aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka wali ku State View na complex ojja okubeera nga ate wasanga okulira n'ekizimbe ekyo ekya Sese Corner. Ojja kubanga okuba ku ssimu note 751 800 00 mukaga noti 751 800 mukaga be bannaffe abo aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka ayitayo osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuliza ddala malidadi sana. Then ne bannaffe aba Mutundwe Agriculture Solution bano no bakolera ekijimusa ekya Green Crop Fertilizer. Ekijimusa ekyo kigenda kubanga kyongera obugimu mu ttaka gw'omulimi yenna ali eyo wandisobodde okubeera nga tokyekwata mu kaseera kano kigenda kutta obuwuka bwonna obw'omu ttaka n'obwo obw'okukimera ate nga kigenda kuwa ebimera ebinyuvu nga birungi ojja kubanga tofuna value for money. Kigenda kubanga kikuuma ennimiro yo yonna ng'etunda green nagwe wenna omulungi awuliriza mu kaseera kano. Kale nno ebirwadde byonna ebitawaanya ekirime ekyo Green Crop Fertilizer nga bayise bannaffe aba Green Crop bajja kubeera nga te bakikolerako ddala bulungi. So gwalima ennyaanya gwalima obutunda gwalima ennaanansi gwalima emmwanyi yogera ku kasooli yogera ku muceere wandibadde weekwata ekijimusa ekyo ekya Green Crop Fertilizer n'ebirime ebirala byonna osobola okubeera nga ate ensonga zitambuza bulungi naye ku bitooke kiteekeko obulamu osobola okubeera nga ate butambula. Kale nno ku noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 7 83 04 00 26 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 783 04 00 26 osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuliza ddala malidadi sana. Twebaza nnyo bannaffe abavaleke restaurant abali mu studio ziffe ffenna batukoledde ddala bulungi nga bulijjo basobodde okubeera nga tebatembeese bulungi abavubuka bano abajjidde eddala olunaku olwaleero babawadde kacayi kali akasofu akaliko nno mwanange buli kirungo kyonna kiweetaaga. Kale nno yitawo wali ku Valeke restaurant bali ku Bati Street osobola okuba nga ofuna byonna gwetaaza akamera akasofu nnyo nnyini ddala olina mukolo mbaga bajja kubeera nga tebakolako bulungi bannaffe abo aba Valeke restaurant abatukolerako ddala malidadi sana. Ndabula Albert nga bulijjo ali mu byuma, Sylvia Sabrina ali ku gatta bubonero ate nga omwami Jesse njagala okutegeezako ko nti waali era ng'osobola ogenda ku Facebook page ya Radio Buddu agenda ku Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM osobola okubeera nga ate tugobera live mu nteekateeka eno yonna nga bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula ate ng'era gwasubiddwa ng'obadde oli bize wasubiddwa ennaku 2 emabega genda ku YouTube eya Radio Buddu osobola okubeera nga ate ensonga zonna ozitambuliza ddala malidadi sana. Kale nno gye tuli live omwami Jesse Mukwaya wali nga bulijjo ensonga zonna agenda maaso n'okubeera nga ate azikwasaganyiza ddala bulungi. Kakwase matovu ate akutwale mu kitundu kino ekisooka nga bwe kigenda okubeera nga tekitambula. Yes, nange mbaniriza nnyo mu nteekateeka yaffe olunaku olwaleero era okutamala kadde konna Timothy Gwegwe nono bosi wange sikumanyi Mbadde manyi kyogenda mujjirirako sikumanyi nze Timothy nerabira gye wandaba tugenda kusooka n'ebyemizannyo okuvaako oba ebibuuzo okuvaako wano ewaka mu session ya pene esooka then session ey'okubiri tujja kgendamu ebyo okuvaako emitala w'amayanja. Timothy soko olamuse ku bantu bawulire n'amanyago tufune obujulizi obutuufu. Ayinza okuba si Sante Timothy Mukusi Timothy. Yes. Nti obudde obwesigaliza Kirumba. Tuba twagala obujulizi wonna wonna ensi ebutegeere. Ekibuuzo kisooka Fred Amaku campaign ewedde yasambira club ki? Maroons.
bakuwe obubonero busatu. Yes, yasambira Maroons eno n'ateberayo goals 10. Timoddamu kino mbuulira ebyavudde mu mubuliro gwa Buganda Province mu mpaka za Fadram ku weekend. Polisi yakubye emirongo 3. Kankodire bulungi ekibuuzo. Kale, steady. Mbulire byavudde mu mupiira ogwa Busoga Province mu Fadram ku weekend. Busoga yakubyemu 0. Ngekubaani? Ngekubalamu. Kikyamu. Amanya zesiga sidini Oscar. Esebo. Yanga bilide mukimanya nimwizi ku Masaka SS. Bakubulidde sebo. Gwabudde kutya? Busoga yakubiddwa Buganda goals 2 kwemu. Kikyamu. Tewali mulala agezaako. Busoga yakoze maliri ne Bugeso ga goal 1 kwemu. Mtu tabikozeeko nnyo jjo. Timo. Damu kino ekyokusatu. Mbulira tiimu yakwata ekifo eky'omukaaga kampeyini wedde mu lijja ggwanga lya Uganda. Bright Stars. Bright Stars. No, kangezeeko ngira. Ekisaawa tekikubye. Ekisaawa kikubye era abeetesitese okulonda bali ready. Sabrinani. Ze St. Jalan. Yesebo. Nasomera ku Notre Dame High School. Yesebo. Yabadde Maroons. Bakuwekamu. Siri wadde oyina ani? Tonga era tobadde oyina mu Arsenal ate nga Arsenal yeri mu Bungereza. Timu ekibuuzo ekyokuna. Mpa amannya ga president owa Uganda Boxing Federation. Kankuddiramuko naye njagala owulirize bulungi ndowooza wanika emikono mulinde ekisaawa kisooke kimaliriza okuvuga then muwone ekituufu banne turespectinga ekisaawa kino ekisaawa kimale okuvuga then mulyoke muteeka emikono waggulu. Timo, mpa amannya ga president owa Uganda Boxing Federation. Timo ngotu updatinga mu group wali baba. Erinnya ndi mwanyina. Webiba. Ani yasuzisa green. oli Sembija Alan. Amwita Moses Mohanzi. Bakuwekamu. Timo yagala tubuze ku Ronaldo yekasewo. Oli die hard wesewo. Ono mu Uganda oli ambassador wa Ronaldo. Ekisembayo. Uganda eri mu group ki mu AFCON qualifiers eza 2023. Group ABC. Timo Sham. Ani Sabrina ni Alonso. mbona bati Tetula kusala ko obubonero. Uzo ganti we nalonda bajja keke dulo obubonero. Tunaba kulandika kusala ko points. Amanya Serwanga Simon. Group G. Nakulabye nga bazekanika Sham. James Sidini jango. Sega sidini Oscar. Group H. Sham. Bawedde. Kale muyise ku F. Mujibuuse. Timothy biweddeyo sebo. Linda tayaliyo mu party B nenga party A. Bwete wetambudde munnaye. Kale embeera bwetu bitambula ng'okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubeera nga ate muwuliriza, mwebale kubeera nga ate ensonga muzitambuliza ddala malidaadi saana. Omukulu
yogera nnyo. Yesewo. Amanya nze Sempijja Alan. Sempijja Alan. Azze n'amagye. Simanya gwe head boy. Zanga ntabudde. Ndabitayi ne? Bitayi nange yabadde. Ademanyi gwe head boy. Ala londe ebibuuzo byo. Basa joyagala yonna gy'ojjako. Solo nsikyanga Kyanga n'obalakannemu kanabbi kafumba mwanyi kata kunkome n'ofunako gy'ofunye. Alani. Nedda ssebo. Sikati. Ssebo sikati. Ngokedde okutumira okimanyi ogenda kugwa. Ogenda okutumira ng'omanyi ogenda kugwayo. Simanyi. Lwaki ogenda nti lwaki okera kutumira. Wabagambye ojjayo. Kachayi kakutabudde oba? Amaanyi alina maanyi. Kubanga otaddemu kali waliwo akalunga akalala akabaddemu akakyayi. Ka chocolate. Kale. Alan. Omusambi ayimbisibwe Ivan. Yabadde muri ligi season yabadde adasambira club ki? Yabadde asambira club ya Bull FC. Banji Ivan. Yabadde asambira club ya Bull FC. Ngomi. Jangu sana. Ayi batu byabano yizo. Sana timu. UPDF. Bakuwe sana. Kale byo byabulemu ddoki. Kisi yabadde mu kusiba. Oh. Kale. Ekibuzo ekyokubiri Alan. Bangambye obimanyi. Bangamba yoyo gwe twesiga ku ssomero nti bamala na basunsula. Kati kibalage. Ekyokubiri. Njagala ombulire Uganda gwegenda okuddamu okubira nga ateesamba mu mpaka eza African qualifiers. Eza Afcon qualifiers 2023. Tugenda musamba ne Musebutemba wano. Algeria. Okitegeera nga twamumala dda. Nolinga yawanikidde mu budde bwa munni naye kale kisanga mukwata. Amanya Sirwana Simon. Nija. Bakuwe. Naija. Alan. Akamunga mukale sawa mmeka? Jiba sawa musanvu. Ate ekiro. Tukalya sawa nga 10. Sawa nga 10. Wabuddeyo mazokka. Wabuddeyo mazokka lya. Oba n'okasanga. Oba oli wadde. Yaleka wadde. Oli wa Kisulo. Koze ekyemyani. Amita Mwamisiko. Okimanyi akuwulira? Namukyazaako na wano najjako mu studio ziwa. Alan. Bw'obanga walidde akawunga k'essomero nga wakakuse bulungi akamaster isiko. Alan njagala oddemu kino. Tiimu kyakutte ekifo ekyokutaano mu league eggwanga Uganda season ewedde. Yabadde club ya URA. Alan bakuwe. Konga nno kale kakati kagenze kajja. Oba twombe kakyali. Okusi. Ekibuzo ekiddako. Mpa ebyavudde mu mupiira gwa Lango mu kikopo ekya FUFA drum mu weekend. Sebo Lango yakubye Teso goals 3-1. Alan nkumye. Alan. Mukama yewaziwe. Amina sebo. Jangu sigi. Ninje kuluyugiri nnyo. Lango yagudde amaliri emu n'akyo. Sidden. Musaba ajja kukuba empisa olimba. Jangu. Lango yakubye 3-1. Ngekuba tamukedde. Ngekuba kitala. Okitegeera. Nakulabye. Nagambye Sande nja kukwasa wajje weepika. Lango yakubye kigezi 3-0. Okitegeera. Ekisembayo. Waliwo abakyala babiri mu mpaka ez'ebikonde ezabadde mu ggwanga erya Cameroon. Abakyala abo buli omu yavuddeyo n'omudaali ogwa bronze. At least mpaka erinnya limu lyokka bweriti ku bakyala abo. Abyogera nga asaaga wano. Wangi? Kuliko omukyala gwe bayita Grace Nankinga n'omukyala gwe bayita Emily Nakalima. Emily Nakalima ono nno ye captain wa team ya Bombers ey'abakyala ezannya ebikonde. Ye captain waayo era yabadde awo nga kuba ebikonde bye. Ngamba kuba ebikonde byo. Ekyo ekibuzo bakirinde enkya. Ekibuzo kino ngenda kikomyawo enkya. Ekya captain. Ekya captain.
kati temuwandiika naye kati olowooza bakyajjukira erinnya nawandiika tebakyajjukira kati ebibuuzo byo biweddeyo Alan. Namba 3 ajja atuule bamukanyage wawasakacyayi valekevu yakalese kangi sebo twaniriza nange wente sebo akale akeeru ako kalungi nnyo kale enjiri etegeeza bwerufu amanya serwanga sayimo Simon ekibuuzo ekisooka sebo Ronald Innocent Media yatebe goals 9 campaign ewedde mu liigi y'eggwanga erya Uganda yabadde azanyira kirabu ki kinini kozi twamwogerako ddi lunaku iya fakiti ne goals nga twamugeddeko Ronald Innocent Media jangu Sunday Timothy. Aliwa Hills. Kamu ekyokubiri sebo njagala ombuulire amannya ga tournament bannayuganda abakubi b'ebikonde aba the bombers bwe bafunidde emidaali 7 so njagala ombuulire amannya ga tournament eyo tyesuubira nange Sunday Timothy. African Boxing Championship. Sempija Alan. yeseho African Boxing Championships. nedda mwenna mwerabiddemu akagambo kamu elite African Boxing Elite Championship wadde osobola oba infact erinnya libadde lijja kunkolera oba African Elite Men's and Women's Boxing Championship so akagambo elite kaleesa ebizibu kagyemu light ddamu kino ekyokusatu mukanange sebo bulira ebyavudde mu mupiira ogwa Buganda Province mu mpaka eza Fadram ku weekend kibuuzo ki owulidde ki kale sebo mbulira ebyavudde mu mupiira ogwa Buganda Province gwe yazanye mu Fadram ku weekend yakubye 3-1 ngekubaani na muri joni lango nedda kikyamu siri Uganda yakubye Bunyoro 2-1. nedda sawa akuwulira temusawo naabimanyi ekisinga okuneewunyisa kati ali okuseka kwokka yawangulako n'omujooziwa ali awaseka aha Uganda yagudde amaliri agemu emu ne Bugisu Province. kikyamu Buganda yakubye Bunyoro zabadde 2-0 ddamu kino sebo mba ttiimu eyamalidde mu kifo ekyomunaana sizoni ewedde mu liigi y'eggwanga erya Uganda So yabadde kilabu y'Abakiso Giants. kamu Eyanziza se. Lawrence ngodduka olagawa toba miguwa sebo sagala bitu byabo kyodduka miguwa laki guma olagawa ekisembayo sebo Uganda game yayo gye yasemba okuzannya mu Afcon qualifiers sebo atwazanya eggwanga erya Algeria naye twali mu ggwanga erya Cameroon sebo mpamanya g'ekisaawe ekyo mwe twali Yaounde stadium Yaounde kifu another chance oba biweddeyo byomanyi Cameroon tewali alonda tewali twali mu kisaawe ekya Japoma stadium so kati abo bawo mirembe oli badoduse wudusi todduka sidimu oliwo otya sigini entebe ate ogyetolodde bwogiyiteeyo bwogiyiteeri no ndi kapitaani weeko MDT mu tiimu bbulu
naye akuva mu abeera mu back era mulabye aye kaguzzaayo manyi teri baaka ataguzzaayo se ono back wakusambako kale Sidini weyanjulira abantu bakumanye bulungi amaanyi azesega ali Sidini Oscar embwako junior byonna biba bisesewo kale maama wando kyali wange kyala bw'amaanyi yamukuya n'akasimu twali ebusujju eyo sitole njajji kunyumiza bulungi sawa agimanyi okakasa kale nsimbudde njagala ompe ttiimu yamalira mu kifo ekyokuna mu liiki eggwanga ya Uganda sizoni ewedde sebo yabadde kilabu ya Alwahid ya Alwahid bakubono 3 ekyokubiri njagala ompe ebyavudde mu gemu ya Teso mu Fufa Drum mu weekend ngoma kinyize sebo wali kusiima galagaana Teso bakoze amalina akyo ligwadde goli yabaddemu ku emu bintu ebyo nga tubyogera tuba mu weekend ku Monday tubyogera lero lwakusatu twabyogedde ku Monday kale ekibuuzo ekyokusatu Uganda yazannye Tanzania mu mpaka eza African Cup qualifiers eza 2023 babadde nno mwana tu mu ggwanga lya Egypt naye nga fe abakyazizza babadde mu kisaawe ki kinyize sebo amiina ennene naakasigaddewo jangu King Fahd Stadium. tomuwaiza musajja watu yafa ekisaawe kye bakiyita Suez Canal Stadium ekibuuzo ekidiri ekisembayo Sydney Rogers Mato y'omu ku badde basamba mu liigi eggwanga ya Uganda sizoni ewedde yabadde mu ttiimu ki KCCA FC yabadde gozi abadde 11 zeyateebye ekisembayo waliwo omukyala yawangudde omudaali ogwa silver mu mpaka eza African Elite Boxing Championship zetwogeddeko ezabadde Cameroon bwompa amannya ge nga nkuwa obubonero 3 kale ne bwompaako limu kankugondeze Sebija Alan Emilina Kiganda Elina Namutebi yawangudde omudaali ogwa silver omukyalo oyo bamukubidde mu finals ez'empaka akakyala nakamukubye kabadde kamusingamuko katonotono obuninini naye nga kamugunze ngumi vaawo mpitewo kale embeera bwetyo bwetambula okyali ku radio budde omuntu wa bulijjo ekitundu ekisooka bwekityo bwekikomekaliziddwa ekyenteekateeka eno eya Nantamegwa naye nga bannantamegwa abana abali mu studios kwe kuli Sunday Timothy owa Maniyo then Sempija Alan wa Arsenal Sewanga na Simon owa klabu ya Arsenal then Desegali Sidini owa klabu ya Man United mulimu abamaniyo babiri n'aba Arsenal babiri eri ebungereza amatiimu zaabo gombi gatunka kabulabe oba nasobola okubeera nga ate batunka bulungi ekyo kyonnaku olwaleero tugenda kuba nga tuwumulamuuko then bwe tuba mukuwumulamuuko tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri ekyenteekateeka eno tuva ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo.